waliwo omuntu agenda kufa nga yazaalibwa ku mwaka guno 1936 naye omuntu ono abulayo ebbanga ttono ddala ate muntu w'amaanyi okwetoolola ensi eno naye sigenda mwogera linnya katumulindirire bw'anaamala okufa bajja kuba babawo ebyafaayo bye nti yazaalibwa mwaka guno. So mwe mulinde omwaka guno omuntu agenda okufa mu guno omwaka nga yazaalibwa mwaka guno nga w'amaanyi mujja kuba mumulaba muntu w'amaanyi ddala era bw'anaafa wajja kubaawo ekidde ekivuga tu. So okusinziira ku bibala oba ebintu ebitambula tufune obukulembeze obupya nga bwe nkibala. Akatambi ako kenkuzanyidde okusinziira ku sosi gye kalaga ka postingibwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi oguwedde ogwa Maachi kankikuddire mukyaka amagezi gaze. Akatambi ako gye sosi ebadde eraga nti ka postingibwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwa Maachi. Kyokka ng'ono agezaako okutegeeza eggwanga nti omuntu omu yazaalibwa mu 1936 agenda kubeera nga afa. Kyokka ate nga ne Paapa eyafudde yazaalibwa omwaka 1936. Amakulu mu kyo alinga nga eyakola okulagula. However, lwaki abantu bagamba mbu Paapa gwe yali ategeeza olwa identification emu gye yakoze kubanga yagamba yes bantu banja bazaalibwa mu ogwo omwaka nira nga bakyaliwo nira nga basobola okufa mu guno omwaka okitegeera. So okubeera nga yagasseeko ekyakali nti era ebidde bijja kuvuga kye kyasinza osika attention y'abantu abamu n'abagamba muvubuka ono tabanga yali ategeeza Paapa n'agamba ensi yonna Paapa wansi yonna si Uganda si Vatican si America si wa kubanga okusinziira ne ku programu etegekeddwa ey'okuziika kwe Donald Trump yamaze okukonfaminga nti agenda beerayo mu kuziika. Programu eneebanga emaze okubeera cleared bulungi nnyo programu y'enteekateeka z'okuziika. Kati awo neŋŋamba Katonda wange abantu abalagula ebyaddala gye bali oba ebeera by chance. Kwa mulimu omuntu wasobola okuvayo n'agamba waliwo omuntu agenda okufa kuba nange nsobola okukwata n'akatambi neŋŋamba waliwo omuntu mu ggwanga erya Uganda agenda okufa nera nga munene nnyo mu gavumenti. Omuntu ono agenda kufa nera nga munene mu gavumenti nera nga amawulire gajja buutikira Uganda ag'ennaku. Newabaayo n'omuntu yenna yenaafa mu gavumenti oli n'agamba nalagula. Waliwo abalagula ebiri geno waliwo n'abalagula ebiri specific oli na specifyinga ku bintu ebimu by'alagula. Kati kituleetera okweraliikirako n'omuvubuka oba ngenda kukomawo ne updates endala oba video obulala bwazzenga alagula tulabe oba byalagula binaatuukirira oba ebimu byatuukirira oba tebyatuukirira. Ono Cosemex Media kankusaba subscribing ano Cosemex Media tujja kubeera nga omusinga updates naddala nga zino.